n'abakazi kati mujja kubanga mubalabanga banywezezza obufumbo nammwe nga munyweza obwammwe Mukama abawe omukisa muno n'ebirabo You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Asongola, twebwe n'amahoro masa hakuryi. Twebaza Blessed Charles webale nnyo olw'okututimbira obulungi bwoti omwana waffe oyo. Oyo niwe utimbye ibi byose mureba ngwino bakurebe cyangwa umanika amaboko. Abayine emikolo mukwase mubira ku bantu sebo mwana mulenzi. Omwana oyo atukoze bulungi webale nnyo butatukalubiriza. Webale kubanga okutimba wasooka kwetimba. Mwebaliza. So mbadde nsaba aba Blessed babeerenga bali ku meeze z'emaaso kubanga ze tugenda okusookerako eziriko ba taata ku side eno neba tata n'abagole ku side eno. So aba Blessed Charles muddeko mu maaso ezo ze category ze tutandikirako kati then n'abalala tutandikire ku category eri mugenda tulekerayo abalala tutandikire ku category egenda okuliira side eri tweyanziza nnyo tweyanzeege bagenda gira batuwa entertainment naye lindako bakusitule tumanyi tubalwisizaawo mutusaasire mwihangane kandi mutubabarire ariko utegereze igihe bari buguhagurutse. Wow. Chairman mukubire kengalo chairman. Amachi ya chairperson mwiza uyoboye. God is will mbasi baita ku stage. Tuna ama tufune live band etutwale musaba yokulya. Atuna koma wate maso ne DJ nga tumaliriza. God is will, where are you? Please come over. We performance wenegwa live band egene maso twale musaba yokulya. God is will maganda be baliko bano. Buli wengenda we mbasanga. Banondola olijembera. Nzele di patience omukyalo omugumiikiriza mu buli mbeera we basinafuna mmere engumiikiriza ate n'engumiikiriza n'awatagumiikirizika kubanga omwami ono n'omukyalo ono bagumiikiriza paka batuuse ku lunaku luno. Ojjangayo engalo n'ozikuba ne weebazanga Mukama ku lw'olunaku luno muntu. Kale DJ abange engalo siziraba eddoboozi siriwulira ojjangayo engalo n'ozikuba n'otendereza ojjangayo engalo munnaffe gwe n'omusinzanga maama ojjangayo engalo n'ozikuba n'otenderezanga Katonda waffe omunene omuyinza wa byonna. Weebale Yesu, weebale Mukama. Ngomempewe bande nga siyagayalo tumwebaze Katonda omukulu akoze ebintu abange engalo siziraba nyabanayimba nakola kya wabula amazina ganzita
ab'ebirungi abagengalo lunatannakira bonookiraba olwaleero yesu byakoze nga binene era binsuseeko walala mambo janga yengalo ekyekiwato noonyenyako janga yengalo n'ekiwato n'omusinzange mwagalane tubaagala nnyo ebirabo byaffe tetugenda kubyogera naye tetugenda kubyogera mwagalane tubaagala nnyo ebirabo byaffe tetugenda kubyogera naye tetugenda kubyogera naye tumanyi mugenda kubeera n'obufumbo obulungi abantu bano bonna kyokulaba mulimu abasajja n'abakazi kati mujja kubanga mubalaba nga banywezezza obufumbo nammwe nga munyweza obwammwe nkama abawa omukisa muno n'ebirabo Sao de DJ. Musigaliwo mugambe y'akagambo kamu malirize n'abasumba basabire tugende ku keeke zino tumale omukolo kale abakyala bafumbo mwetegese liida bamagye omufumbo guno mulese official rujja babeeramu na si mufumbo naye leero mulese bampera akayimba ako abakyala bafumbo Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu twagala okwebaza olwa Pamela ne Victor twagala okwebaza olw'olunaku olulungi lwotukoledde webale kubasanyusa Mukama webale olw'ebyo byonna byotukoledde era byobakoledde ng'ekanisa tulangiridde omukisa ku bulamu bwa Pamela ne Victor tubalangiddeko omukisa ogw'ezadde kubanga naffe tuli bazadde tubalangiriddeko omukisa ogw'omwoyo ng'abazadde bamwe ab'omwoyo tubalangiriddeko omukisa ogw'obugagga Katonda abagaggawaze Katonda abakulaakulanye Katonda abalage obulungi bwe mu nseene y'abalamu ekisa kye n'obulungi bwe bubagobererenga ennaku z'obulamu bwammwe zonna tubasabidde omukisa ng'abasumba mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu Amina. Amina. Kama wenye omukisa. So mbadde nsaba aba blessed babeere nga bali ku mmeeza ez'emmaaso kubanga ze tugenda okusookerako eziriko bataata ku sayidi eno ne bataata n'abagole ku sayidi eno. So aba blessed Charles muddeko mu maaso ezo ze kategole ze tutandikirako kati then n'abalala tutandikire ku kategole eri mugenda tulekerayo abalala tutandikire ku kategole egenda okuliira sayidi eri tweyanziza nnyo tweyanzeege
oba reaching out to people era akozesa abantu kati yemmwe abantu Mukama bakozesezza okutuyisaawo. Vice Chairman Bali Vincent tukutumike. Business yakulakulana ku speed abana babo bakuvego ku speed kiruzogo fitamu ku speed bulira amafuta sitanyira lunje cyane mutera bomuwasa abana lozala kajiro kwetuka kono nebintu by'abantu.
kale ne bwe weetuulira ekiseera kino yakoze ku keeke bw'otuuka nga mwana mulenzi Sseŋŋendo aleeta abantu abo abeeteeseteese obulungi. Mukkirize ekiseera kino kiba kiyinzika ffenna ababadde n'okusaba n'okusiiba twakuyimiriza ku lw'omukolo guno. Nzikiriza nti nammwe temuliko abo abasiibye ekyokulya eky'omubiri. Mugende ku layini mulye kuba mukoze bulungi obuweereza bwa leero. Ne DJ wakyaliyo ababulako abatannalya nabo bafune ekyokulya kuba bambi temulya byuma. Sawundi DJ ebeerere ddala ku 0 olw'ebiddako. Ekiseera kino yakoze ku keeke mwana muwala omulungi kaalaala. Obudde bwe butuuse obw'emirimu gyo jangu n'ebikola ku keeke. Mwana mulenzi n'omumbejja bajje bakole omusoga kyakuba bagigemeko. Bamala okugigemako bandi yo mbadde ngisindise efune ku kyokulya naye bo balisted. Omwana onere bannaabwe kale mmwe musigalewo kubanga mmwe mbamanyi mulya n'ebyuma. Abaana abo bwe batuuka ku buweereza nga bwa kirokole mpaka ku makya. Ekiseera kino yakoze ku keeke bw'osembera. Mwebale nnyo Mukama kibabalire. Omulyango w'abakyaba n'abakyabakazi murakoze nshuti bavandimwe. Mayiro kyekyo kyennyini mwana wange kulikayo. Baaba akamba ako kyabazinga ye yakakutte nenyine bantu bana etunulira obwakabaka. Mugende tujagisa nga mukomyewo temufaayo abantu bakyalya mmere abantu bakyalya keeke olw'omukolo guwedde. Abantu bakyalya mmere ate kyekijawula ku ya gundi ku y'amazaalibwa ako kabonero akakakasa nti ebadde embaga naye nga bwe mukomawo mbeetu tuyambe otwongere ku mbiibya kaaye mukomewo munge bestimani mukukwasizza ku lw'embaga omuggyemu ku mbiibya bana ziganye mu mbejja naye kyekyabakola ab'enkya abazadde bambi mujje nina ekirabo kyammwe abaana mwebale kwerekereza ne mubagabula ebyokulya ebitu. Ekita weebale bayibu abantu babagaye bigita enyumiddwa obwembaga naye baserekita senga tewakola ogwo waali baddewa kuba onyumirwa ebintu byo taata. Kale itubandi etwale mu maaso omugole baakomawo tufune speeches zibulayo tuluyita olunaku. Look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see his glory? 'Cause I know who I am.
Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. When you see his glory, cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. When you see his glory, cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. When you see his glory, cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. When you see his glory, cause I know who I am. I know who I am. I know who I am. Sorry, there is no ancient man against me, not every nation against me. I am covered. I need to don't be better. I need to go. Hey, sorry, there is no ancient man against me, not every nation against me. I am covered. Hey, hey, hey. I'm highly favored. I'm highly favored. I'm highly favored. I'm highly favored in Jesus. Hey, hey.
abanga abakitegeze tukubire mu ngalo tukwebaza obadde naffe mu lugendo obadde naffe mukama obadde naffe tukwebaza ayaheya obadde naffe webala obadde naffe webala obadde naffe tukwebaza everybody sing obadde naffe obadde naffe obadde naffe tukwebaza obadde naffe obadde naffe wahambarati wahambarati siyabonga wahambanati siyabonga Jesu siyabonga gonyama siyabonga Jesu osobola kuyimba kaweweli siyabonga Jesu siyabonga gonyama siyabonga Jesu Jesu everybody webale Yesu webale mpembe ngoma ya Yuda webale Yesu webale Yesu webale mpologoma oli mpologoma webale Yesu webale starting life different. Kama bwaba ayamba abantu be oba bwa reaching out to people ayina akozesa abantu kati yemmwe abantu Mukama bakozesezza olw'okutuyisaawo Mukama abatuweere nnyo omukisa kansabe tukube mu ngalo nga twebaza Mukama ku lwekyo. Njagala okwebaza online family abantu abali online abamu we have never met physically babadde nga batufollowinga okutegeka emikolo wetegeeredde nti Katonda asobola okukwata ku mitima gy'abantu ne babeera generous. Omuntu nga talina bwakuyita n'akwata omuwendo gw'essente nga si mutono n'agukuwa nti genda otegeka emikolo. Twagala okuddiza Katonda ekitiibwa bulamu abantu mwe mwebale kutwagala Mukama abatuweere omukisa omunene. Njagala okwebaza Mukama ku lwa dipaatimenti zonna ze tuweerezamu gezaako okufunza ebigambo bino okuviira ddala ku baami all the way ku baana. Manifeva abaddewo ng'ayingira ku puroguramu ya 9 nali nasaba hani akkirize tubeereyo kubanga ekituli ku mutima ennyo gwe mulembe gwaffe. Bwe babawo ekintu kyonna Mukama kyayinza okukozesa ku bulamu bwaffe
kisobole okugasa abantu abalala mu mulembe gwaffe. We are more than willing to sacrifice and do it. Nga Mukama bw'atukwatiddwa ekisa ffe ne tusoboka, tumanyi nti Mukama agenda kusobosa bangi. Amiina. Kanfunze nga nebaza bataata. Mukama yampaayo bataata bangi ne bamaama bangi. Kansokere ku bamaama. Bamaama Mukama abawa omukisa mu ngeri ey'enjawulo mwenna. Ninayo bataata abasatu ne bamaama abasatu. Batudde ku mmeeza eno entunuulidde. Sigenda kubasitula naye bamaama. Mama Joy, Mama Sarah, ne Mami Yobo. Mukama abawa omukisa mwebale. Nsaba okubeera ne bataata nga basumba si mutono. Ojjoyira examples tokaba byakwekwasa. Eri ebintu ze tesobola ng'amaanyi ze yasooka obbikola. Kati mba nina okulwanayo nange mbeeko kye naasooka okukola. Mukama yabawa omukisa ne basoma. Mukama n'abawa omukisa ne bakola. Mukama n'abawa omukisa ne bawasa. Mukama n'abawa omukisa ne bakola ebintu nga binene. Kati my life is challenged every day to try and see that our generation can go a step higher. Nzikiriza Mukama nti wonna waabawadde ekisa okukoma ate ffe anaatuwomera ekisa okusukkawo. Ompulidde? Kati katukkirize Mukama agenda tuwa ekisa liiyo ompulidde. Naye nga bulungi omutwe ngulabe. Ompulidde nyabo. Nalubaga yalazeewo. Yayimiridde. Naawe. Mwenna Mukama abawa omukisa. Thank you. God bless you. Kansaba nabo tubakubireko omulala abantu bano. Njagala okwebaza omukulu Kyazze. Mukulu Kyazze. Abategese bannange buli akutte kyakutte n'awaayo ku lw'omukolo guno Mukama abawa omukisa abaddizeewo we mujje abange mubawe engalo abaana bano abatya Katonda bannange. Bulijjo neebuuza lwaki muli bagimu. Simanyi wakutandikira, simanyi wakoma, naye mwenna from both sides actually, friends and family, bannaffe be tusaba nabo ku kyaki that became family as well. Mukama abatuweera omukisa. Pamela tukuwadde ekika ekitya Katonda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza ne ba service providers bonna. Mukulu Blessed Charles. Abange mumuwe engalo, si kyangu muntu muwanvu kukakkana bw'atyo. Mwebale nnyo. Sango w'ekitema ng'amalala omukozi olunaku olwaleero. Mu mazima amatuufu mwabategese bannange. Buli akutte kyakutte n'awaayo ku lw'omukolo guno Mukama abawa omukisa abaddizeewo we mujje. Abange mubawe engalo abaana bano abatya Katonda. Bannange bulijjo neebuuza lwaki muli bagimu. Simanyi wakutandikira, simanyi wakoma, naye mwenna from both sides actually, friends and family, bannaffe be tusaba nabo ku kyaki that became family as well. Mukama abatuweera omukisa. Pamela tukuwadde ekika ekitya Katonda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza ne ba service providers bonna. Mukulu Blessed Charles. Abange mumuwe engalo, si kyangu muntu muwanvu kukakkana bw'atyo. Mwebale nnyo. Sango w'ekitema ng'amalala omukozi olunaku olwaleero. Abatanduse yabalire ekifebaabo. Abatanduse mu kitonde kya Naalongo. Bamanyi wese oluuya mutwalire
Kasongola twebwe n'amahoro masa hakurya. Twebaza Blessed Charles webale nnyo olw'okututimbira obulungi bwoti omwana waffe oyo. Oyo niwe utimbye ibi byose mureba ngwino bakurebe cyangwa umanika amaboko. Abayine emikolo mukwase bukwasa. Mubira ku bantu sebo mwana mulenzi. Omwana oyo atukoze bulungi webale nnyo butatukaluubiriza. Webale kubanga okutimba wasooka kwetimba. Kasongola twebwe n'amahoro masa hakurya. Twebaza Blessed Charles webale nnyo olw'okututimbira obulungi bwoti omwana waffe oyo. Oyo niwe utimbye ibi byose mureba ngwino bakurebe cyangwa umanika amaboko. Abayine emikolo mukwase bukwasa. Mubira ku bantu sebo mwana mulenzi. Omwana oyo atukoze bulungi webale nnyo butatukaluubiriza. Webale kubanga okutimba wasooka kwetimba. Kasongola twebwe n'amahoro masa hakurya. Twebaza Blessed Charles webale nnyo olw'okututimbira obulungi bwoti omwana waffe oyo. Oyo niwe utimbye ibi byose mureba ngwino bakurebe cyangwa umanika amaboko. Abayine emikolo mukwase bukwasa. Mubira ku bantu sebo mwana mulenzi. Omwana oyo atukoze bulungi webale nnyo butatukaluubiriza. Webale kubanga okutimba wasooka kwetimba. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Tekulina buyiniko mukisa kwa mukama kwa mpate nchimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya BGP TV, the Father's Heart. Tekulina buyiniko mukisa kwa mukama kwa mpate nchimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 bafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya